Ssemateeka w'eggwanga Kawaayiro 28 kannyonnyola ng'omuntu yenna newankubadde akwatiddwa ku misango egy'enjawulo bw'aba talina musango okutuusa nga gumusse mu vvi oba n'awangulwa nga bamuvunaana baleese obujulizi obumuluma. Mu buufu buno era etteeka lye limu Akawaayiro 23 akatundu ak'omukaaga kawa omuntu eddembe okusaba okuwoza ng'ava bweru so nga Akawaayiro ke kamu akatundu B ne C kawa kkooti obuvunaanyizibwa okuyimbula omusibe awoze ng'ava bweru okusinziira ku nnaku z'abamaze mu kkomera n'omusango guba gumuvunaanibwa. Emu ku bisaanyizo by'okusaba okweyimirirwa kuliko avunaanibwa okuba n'abajulizi abasaanidde okusinziira ku musango gwe yazza. Ensonga ey'omuggo lwaki ayagala okuweebwa akakalu eyimwogerako birina okuba nga birambulukufu bulungi n'ebirala. Okusalawo kuli wa mulamuzi. Etteeka likukkiriza nti buli omu avunaanyibwa omusango gwonna ajja kuweebwanga omukisa okusaba beyiro. Naye okuweebwa beyiro kiri mu kusalawo kwa mulamuzi. Wadde ng'ebyo byonna weebiri waliwo ssente ez'akakalu ezisabwa mu buliwo ne mu butaliiwo era wano we tugenda okusimba amakanda nga twebuuza oba ssente zino zisobola okuwakanyizibwa singa oba tomatidde ye abaffe omulamuzi asinzira ku ki okusala ensimbi zino. Okusinziira ku munnamateeka Alex Luganda newankubadde obuyinza buli eri mulamuzi okusalawo oba akkiriza omusibe okweyimirirwa waliwo by'alina okwetegereza naddala obuzito bw'omusango tigukoma okuba ogw'amaanyi ne ssente z'akakalu okuba ennyingi. Omuntu avunaanyibwa okuba nga yabulankanya obukadde 80 obuwumbi 80 kkooti eyinza okugamba nti okumuta beetaaga obukadde 10 ez'obuliwo. Ekirala singa avunaanibwa aba mu bitabo by'abamenyi b'amateeka gamba ng'omuzi w'emisango w'olutentezi olumu kkooti okumuwa akakalu kikalubamu nga y'ensonga lwaki n'omulamuzi asobola okusalawo ssente ennyingi. Antecedents of the accused nga gamba oyo buli myezi 3 ajja kuzzaayo omusango muki so kkooti weekuwaako ng'oli mu kkowa eryo ate ggwe ssente ziyinza okusaba ziba nnyingiko kubanga oli flight risk. Yabayita flight risk nti gwe kyangu nnyo okudduka kubanga already oli muzzi waaki wa misango. Era omulamuzi alina okutunuulira ekibonerezo ekigenda okuweebwa omuvunaanwa singa gomokka mu vvi gye kikoma okuba ekinene ne ssente z'akakalu okuba ennyingiko. N'omutendera gwa kkooti omusango kwe guba nakyo kyekenneenyezebwa nti singa avunaanibwa aba yasingisibwa omusango ssente z'akakalu ziba nnyingi. No like oli ku apiiru oba oli ku kkooti esookerwamu kubanga woba ku apiiru ate awo kkooti eyinza okwongezaamuuko kubanga already omusango guba gwakusinga nga wasibibwa naye ng'ogamba njulira naye mbadde nsaba nga okujulira kwange kukyagenda mu maaso nviire bweru kati awo kkooti egamba ono omusango gwamusinze dda ali ku kibonerezo akitandiise so ng'ajulira we tuba mutta tulina okuteekawo ku mbeera. Kyokka newankubadde kkooti eba etunuulidde ssente enkalu avunaanibwa bw'aba tazisobola asobola okwogerezeganya n'omulamuzi n'awaayo ekintu ekirala kyonna ezitali ssente gamba ng'ekyapa. Alternatively siina bukadde 4 nennina ekyapa ekituddeko amaka gange galina value esukka obukadde 10 mbadde nsaba kkooti entunulemu then era kkooti eyinza okutunulamu oneeraba weba convinced n'ensalawo nti tukozese ekyapa. Eri abo ssente z'akakalu be ziyitiriddeko obungi munnamateeka agamba nti era asobola okutegeeza omulamuzi ne batuuka ku nzikiriziganya. Okwemulugunya kuno tekukoma ku oyo aba talina ssente z'akakalu kyokka n'asobola okuziwa bw'amala okuteebwa asobola okuloopa kkooti obutaddayo kusaba ssente z'akakalu mpitirivu n'ekigendererwa ky'okwewaza abalamuzi obutaddamu kusala ssente ezo mu misango ekikulu ekyo. Andi kati wabawo ze bayita precedents kubanga fe amateeka gakolera ku precedent wayinza okubeerawo ensala ng'enyigiriza n'omusalawo nti nkoyo ebyokuwoggana kanjeesonyiwe naye mulimu abalala nga bo ba activists bagamba sijja kireka because omulala ayinza okukikozesa. Newankubadde ssente zino zisabwa kkooti kisanye kijjukirwe nti zisigala z'oyo abaziwadde oba omusango gusinze oba gumusse mu vvi ziba zirina okumuddizibwa. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.